kakasanja abantu bakutuma lero tukakasanja abantu bakutuma ono gotuyina ono ekyalira gotuyina era tumaze okukalira akaluko tukalira ono yewabbe ono yewabbe ono gotuyina gotwalira ono ekyamali wakolwekyalo Bantu bakawesa abo bantu bakawesa genda maaso n'okutulaba tutandise n'obulambi obwo ng'olaba omwami astrugglinga mu bulamu okusigaza obulamu obwensi naye si ekyo kyokka n'okusigaza obulamu mu byobufuzi. Amazima gali nti bye twalabye mu kalulu akairosi byabadde bingi nnyo nnyini ddala. Gwe mulabye akaweesa oyo gwe mulabye gwe mutuuseeko olunaku olwaleero nenzibiriza nenzijukira ne ndaba ebipande bingi nnyo gye mpangalire Nansana abyaliko ye nga ye ng'ayambadde akakofiira ka red ak'ekibiina eky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform ekya NOP. Wamma nenzijukira obupande obungi n'ebipande ebingi ebyatandika okusaasaanira mu bitundu bya Nansana municipality mwe tuwangaalira ffe abamu nga n'akalulu tekannaba na kulowoozebwako era nga ku kipande kye kwabeerangako n'ekya principal eyali mukama we mu biseera ebyo oba akyalinze naawe. Atusanyusa okusisinkana bwe tube tutandise yazirise ne bamuwujja ebigambo bye wali mu kalulu nga we kaabadde akeerosi n'ebirala bye bye tutandise nabyo programu ya Anniversary Experience y'olunaku olwaleero. Anange Robert Mutebi Nanyini Field tutambula Uganda nno yonna gwe buli wabeera amawulire otugamba bugambi nti wano waliwo ekiriwo tukibuusabuusa twetaaga okimanya twetaaga okinoonyerezaako n'ebyekuusa ku ebyo affe tugendayo ne tukuleetera amawulire ago. Ekatooke we tuli olunaku olwaleero mu Uganda akalulu kano kayinza okuba nga akeekaamu ku bululu obwasinza okukwata akati n'okukwata bannayuganda omugamba oba omubabiro kubanga ebyakeetooloddemu ebimu nga bw'obirabye nga tutandika programu era nga bw'onaabiraba gye tujja ne maaso eyo ojja kukkiriza nti birungi si birungi ng'omwana afaananye ku muliraano. Tusanyusa okusisinkana aweebale kuweereza ensi yo Uganda. Abantu abamu balowooza nti okyali mu ddwaliro, abamu balowooza nti tonnadda ngulu, abo bagamba wazze engulu naye tonnatereera, abo bagamba wateredde naye tonneekakasa, abo bagamba weekakasizza naye tonnamatira, abo bagamba wamatidde olinze kulayira. Tutandikira abo sooka obuuze kuba tulaba embeera eyakutuusizza ku byonna bye watuuseeko oba oli awo n'ebyakulembera bino bye tugenda okunyumyako mu ssaawa namba eya Anniversary Experience. Okay. Eri abandaba mwenna nze Commander 001 Engineer Kaweesa Stephen 001 Commander Engineer Stephen Kaweesa NRM/PLU. Abasinga banzijukiranga nupo Commander 001 naye kati ndi NRM/PLU Commander. Nsokera ddala okwebaza ekibiina kya NRM PLU kyendimu. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Bannayuganda mbagamba nze nalabye omusana. Bano abantu banjagadde. NRM banjagadde. PLU banjagadde. Era omukolo gwe ngenda okukola gwonna gugenda kuba gwa kayakana PLU NRM. Nina essanyu Kaweesa nga bwekyayi abantu abo. Ekyamazima gwe munnayuganda ali eyo ng'oyina gy'olemedde nga gy'olemedde oli mu maziga enensi kukyuka oba nkyukakyuka
toteekeddwa kulemera gy'okaabira maziga. Obulamu tuwangaala bw'akaseera katono. Lw'abantu bakukaabya nga waliwo alternative. Alternative gye nafunye bagennungi. Bulijjo tuli mu NUP naye nga NRM tubalengera nga be babi abasembayo. Naye bantu balungi. Bantu balungi nnyo 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 nnyo. Bampa kadi nga stadium yadde 11 nga stadium yadde single coin. Era mu kalulu kano nze mbadde Fraga Beyala. ONRM. Batuuse n'okumpaayoko ku mitwalo 10 zinyambeko mukunoonya akalulu. Naye ekyali mu Nuupu 221 mu kalulu k'obwa Member of Parliament saafuna kaadi. 226 kalulu k'obwa Member of Parliament saafuna kaadi. Mbagamba ebigambo bino gye byagenda okuggwera nga nimmaziga meereere. Mu butuufu ebyaddala nze nakola buli kimu kyonna ebyange byonna ne bigenda. 221 ekizimbe kyagenda. 226 ekizimbe ekyana ekigenda. Ebirala biri mu mabanja. Saawa eno biri mu mikono gy'abamanerenda bibasolooza. Byatandika nga bamanja biliyoni 1 ne miliyoni 10 kati bagamba obudde butawa bwawala twagala esi. Twagala 2. Kati ndi maziga mu mbeera eyo naye ate nebaza Mukama wakati maziga gendimu ekifo kyange ekyeru si kyakomyewo. Ekyabadde kigenze. Wakaabya amaziga. Kye nabadde nsigazza kyokka okusobola otuukiriza ekirooto kyange ekya Parliament. Ekifo kyeru si kugamba kye nabadde nsigaza kyokka mu bulamu ekirooto kyange otuukirira. Era nakakasizza Mukama w'amaanyi. Mukama w'amaanyi. Nabadde ne ba opponents ba mirundi 3. Nebadde na opponent nga imaamu. Opponent imaamu yakunze emizikiti gyonna abasiraamu bonna okumulonda. Omusimbyewo yabadde imaamu. Yabadde imaamu. Mu kitundu kyange area yange mulimu emizikiti 3. Mulimu omuzikiti ogusooka ogw'Amasegede Kakwa. Gulimu kye bayita Namungi w'omuntu. Mulimu omuzikiti gw'Amasegede Anfal gyonna mu ssente Katuuka. Wabawo n'omuzikiti omulala guli mu kibuga kyange wakati. Kitundu kyange wakati. Kati yabakunze n'emizikiti egiri wabweru wa Katooke. Kwa percentage esinga abantu bedda nange bendaba nga sibalabangako. So yakunze nnyo. Naye Mukama Katonda ono w'amaanyi. Mukama Katonda yagambye Yesu oli imaamu naye omusajja ono abonyeebonye. Omusajja alina ekirooto. Byayiseemu bingi. Omukisa gwe teguteekeddwa genda bwe gutyo. Abanuupu nabo nga balina obusungu. Mbalekulira ntya. Nze yali Nuupu komanda. Mbavaamu ntya. Nga bagamba ekirooto kyo oba oyagala oba toyagala tekijja tuukirira. Akawesi tugenda kusooka tuzeeko akatambi emabega. Komanda 001 akitegeeza wali muntu wa nkizo nnyo. Era wali muntu wa kumwanjo nnyo. Mu kifo ekyo ky'olimu ne kyewalimu. Nuupu giyingira otya era frustration zino okubanga oli frustrated okutuuka ku kino biki ebyaliwo Munnayuganda bye yeetaaga okumanyako ebyali munda mu kintu kino? Munnayuganda ndaba Komanda 001 ndabidde ennaku. Wayambalanga ng'otaddeko Komanda 001. Ndabidde ennaku mu kibiina kya Nuupu. Komanda biseera ebyo nali Nuupu Komanda 001. Nga Nuupu musaayi. Ekinfuula Nuupu Komanda buli mufuutu soja ng'awanika Komanda 001. Nze era ebitiibwa byonna ebirala babyetuumanga ekya Nuupu Komanda 001 tewali yakinyegangako. Buli muntu buli fuutu soja nabo nabaalingawo nga bagamba ekiriko nannyini kyo. Lwaki nababeererangawo mu mbeera zonna. Ezo kombati ze walabanga ezo ne bamyuka zibbaleti kizi Senegal buli kimu kyonna engato ziddezati buli nga nze nteeka mu ssente. Nze kasita omwana najja nagamba Komanda njagala kwambala njagala kumyuka nga ngamba ebyo bindekere. Nga nteekamu era buli we nalinga nga mu butuufu bonna bonna. Olwotandika mwaka ki? Okiyiwamu? Nzija ntya? Nze nali sijja kuba MP. Nze nali nzija kuba president mu kisinde kyange kya Youth Power. Era nze omu ku abo abafuna n'empapula za consultations okwebuuza ku bantu kiri kitya. President wa Nuupu? Nalina ekisinde kyange Youth Power
youth power nga sinana kuyingira people power. Youth power. Niye mu kutandika okukola consultations ekituufu kiri nti buli bwe nagenda nga bagamba enseetegedde Kyagulanyi. Enseetegedde Kyagulanyi. Ate ng'enkola zange si za katemba. Kubeera awo mukola akola katemba ensonga mba njagala. Kati wakati mukola consultations nenzikiriza nti mbutuufu ensi yaleetegedde Kyagulanyi. Nengamba nno kati tiimu yange tulina okustandinga down tugende tukole ki twegate ku musajja oli. Already ebyali biriwo nga n'ensi nange empulidde nti nze omu ku abaagala obwa president era ndi mukola consultations kuba waliwo ka party akakwatibwa awo abasirikale waliwo baatuyita mwena abesimbye kuba president mujje ku electoral commission baagala basinkana. Kati nze ntuuka leetimu abasajja bankwatira wabweru ne mbagamba nti a president has never been late. I'm now a presidential candidate. No bagamba otya? A president has never been late. Mwina kumulinda bulinzi. No matter what. Tusesameka. Watuukira wonna tewaba question. So you escort me direct to the meeting place. Bataddewo embira ogenda kukwewandiisa. Nga batu batuyise abali mukola consultations. Rede nga batu wadda tukola consultations. Batuyiseemu. Mwenna abagwanze ekifo ky'obwa president. So akaseera ako. Kati nuupu baali bantegedde nti waliwo gwe bayita youth power commander. Youth power commander Engineer Stephen Kawesa. So kati ngenda okuweerezaayo ensonga yange ku nuupu is ku people power ali ekamwoca bajaniriza bwaniriza ne bakola omukolo gwali gw'amaanyi ddala ne banindirira. Bavubye ekyenyanja. Bali awo nga nziguse mu maanyi nga nziguse. Era press conference yali amaanyi ddala. Jole Sonyonyi yakubiriza olukiiko. So wakati mu mbeera eyo ne standing down nengamba negase ku people power. Mawulire negakyaka wonna TV ez'enjawulo radio nti omu ku badde besimbye kuba president youth power commander Engineer Stephen Kawesa. Sobola okwegatta ku people power. Era nentegeeza n'abo abaali besimbye ti ba standing down mu kisaawe tulekemu President Museveni ne Mwami Kyagulanyi. Bwekito. So Kyagulanyi n'angamba nti akomanda tokivaamu nasala mu spite ngenda kuwa kadi. Olusinkana nga yengo omuntu nga tumaze press conference mu office ye nangamba ngenda kuwa kadi ya nasala municipality. Buli kimu kyonna kye bansaba nakikola. Ne305 nabyo nabissaamu kadi bagiwa mulabe. 305 nagakaba millions 350 millions bili abimwe ze nassaamu millions 3 mwako millions 3 mwako ze nassaamu. Ogula kadi tebagiwa bagiwa mulabe nagakaba. Sente eruma kubanze siri mubbi. Sente zange nzeekolera ebintu byange nali nabyekolera. Zannuma nakaba nenegattagatta nenenyiga ebiwundu nengamba ya basi kirabika omukisa guli maaso nensigala nembeerawo nenkola buli kimu nambeererawo ekibiina. Kulonda kuli okwasooka si kuno 221 kaluka 221 awo nawo natimba nasana municipality yonna awo nalina n'ebigaali billboards ennene nga zitambulira ku mmotoka emabega abasinga bonna baabiraba. Era barankinga mu Wakiso district kuba ebiseera ebyo Kyagulanyi tebamukkiriza campaigninga mu tawuni. Kati nze gwe baasoosowaza nze nasinga nga biriko eno Kyagulanyi eno nze buli wamu bifaananyi billboard zonna zinakubanga eno Kyagulanyi eno. Era nzijukira omulembe ogwo gwe gwajja ne billboard eriko president wo. Era nze nasooka okulaga abantu ekyokukola ku nsonga za billboard. Kituufu. Nga oze n'omuntu wo. Oze ne principal. Buli billboard nakubanga eno Kyagulanyi eno Kyagulanyi eno. So buli muntu kale kyamukwatako nti ne batampa kadi. Negumyaguma bwento mpolampola nensigalawo. Nembeerawo okuva 2021 gas country wide tuwambaawo nga bafuut soja nze mba financinga nga nteekamu ssente nga nzikiriza nti 2021 mu kigaanyi 2026. Lwaki tebakuwa kadi? Mukama omugwasooka ogwasooka ekyamazima abantu bali kirabika ndowooza nagenda gye bali ebigendererwa byendowooza byali byakunsaanyizaawo ddala. Bandaba nze mba n'okwagala okwa ddala. Wajja n'amaanyi ate nga ndi serious ate nga njiwawo omubiri ate nga kyenjagala nkitegeeza nga wooyambukira wonna mba muteekeza over
Nkitegeera. Kati ndowooza kirabika kyekyo kuba n'akasente nakabawa nimmanya nti wano sure deal nstandinze down ate n'okubala nenkola ki Nobala. naye byagenda nakaba amaziga kubuulira kuba sente ya nedda ewange mu kisenge kino ekya 2026 kyansukkako kyo kyansukkako ekya 2026 yes kuba nateekamu nnyo nze ntuuka okukyawa abantu obutaddamu kudda ku media kwe kutandika okunsekeetera okunzannyamu obuzannyo nga sente zange zagenda naye ng'abantu babifuula ebyokusaaga neŋŋambe ensi nzibu omuntu yenna avaayo ng'alina obulumi ku kike ensi bwetyo bwemulamula kale nenyiigamu naye ne maana eŋŋamba owaayi ensi kirabika bwetyo ndowooza bweri 2026 nakola buli kimu kati mbadde nkudde wali mabega mu 2021 period eyo 2021 mpaka 2026 myaka 5 nakoleramu ebyo ba omuntu alowooza nti wandibadde ogwamu amaanyi countrywide tours zonna nga bafuutu soja nze mbawa amafuta agabatwala amafuta agabazza nze nkakasa nti bafunye ekyokulya nze nkakasa nti ebiba byakusula bafunye ebibasula era nga bwe babuuza nti Nupu Commander 001 agenda oba ne bagamba nti sigenda percentage esinga tebagendanga ensinga egumira ku kuba nze Mukama Katonda mwebaza yampa kibayita omukono ogugaba nze nta era kyekyo kye banjagalangako nga buli batukano baba nsindikiranga balubongoya batukano baba nsegenda ononye komanda 001 komanda tomumanyi kyamumanyi ng'ensonga oba bino babagobye piki ebagikubye simanyi piki ebagikututte simanyi piki eyafudde simanyi alina obuzibu byonna nga mbimala bino omukazi yalwadde bino nze nga Mukama ekati eri mmere ekyo nkyebaliza Mukama muli up country yes ngoba wa sente nga nteekawo embeera nze kasita otuuka ng'ensawo yange erina kyerimu kijjamu bujja nkolaki geno mala ensonga nga kibasinga okunjagalako ekibiina n'okifanya nansinga very good mu mbeera yonna nalingawo byonna nabikola nga ndi kushuwa deal ti 2021 bwe kiba kyagala 2026 waliwo akaseera k'okugaba zikaadi zijjukira bulungi mu kaseera k'okugaba kaadi nagaba kaadi emitwalo 8 buli division zili divisions nya Nansana division Gombe division Busukuma division na Bweru division buli division agula kaadi emitwalo jem kaadi emitwalo 8 ninkakasa nti buli muntu afuna kaadi eyano Novude kwecha akaluluka abavubuka nakateeka mu nnyo buli motoka nanjiteeka buli division nanjiteeka mu motokezi era percentage nene y'abavubuka awo nango bongo okuloza ndi sure wali tewali aliwo nze ndiwo era buli muntu ng'amanya nti kaadi ku luno sure deal ya Nupu Commander 001 bwe natuuka okupaintinga Nansana municipality siina we sitateeka onzikiriza ennene zimalayo nateekamu ng'amaanyi gonna genina nali maze n'otuukiriza kiri ekya principal kye yali aŋŋambye 600 millions bwe njogera ekintu ekyo muwakana naye naawe gwa wakana bw'olibaako gw'otegeragana naye n'akudisappointing oligamba omusajja oli tuli ku Salt TV kugwatulaba Anniversary Experience ye program kwe tuli nasoose kuwulira 305 kati ate mpulidde 600 ezo 600 za mu 2026 305 ze zaasooka eri 2021 kote ezo zagenda ezo nenta ne zino nenteekawo embeera akakadde kamu bagamba ndi mbyakiyaye 10 yes 10 2 naye ejo eno gye nazze nina okukkiriza era kkiriza nsabe ndi mu bulumi bamanerenda be bali mu control ey'ebintu be bali mu control niye nzikiriza nti generali president Yoweri Kaguta Museveni ngena musinkana bangambanga nti tojja kumulaba toli mulaba naye kendi mu NRM PLU nja kulaba generali nja kulaba president Yoweri Kaguta Museveni kupa kadi ne batajimpa nota uko olukaga abantu abamu abali eyo mulituuka ku kyendiko muli kakasa kyenjogera abantu balina emitima bandikutte olukaaga lwange ne balunziriza dikomanda bya kadi yes era newunya NRM saataddemu yadde 10 newankubadde bo bagiyita position nti ntono ero si1 si kifo kitono tekuli sente ero si tekuli sente naye kifo si kitono obeera taata w'ekyalo obeera the beginning of leadership in that area
obeera intandikwa ey'enkizo LC1 bayinza okugamba nti twanditaddemu kubeera akafo katono naye ekifo kikulu kubanze kunze nkizo nnyo okuyingira parliament okutuukiza ekirooto kyange nkizo nnyo okutuukiza ekirooto kyange era ofiisi eyo eva kugenda kaliya yange ebaddeeko ze emotions zetwalabye naki akaseera ke nabaddemu awo muganda wange ndaba naawe ampuliriza kabadde kaddala nga batandise mangu okuwujja kabadde kaddala nga ndaba nze nansaanawo ekisooka kyekifo kyokka kye nabadde nsigazza ekirala kyekifo ekyabadde kituukiriza oba ekizaala obupya ekirooto kyange ekya palamenti. Tweyanziza nnyo tweyanzeege tusazeewo tumukuleetere komanda 001 abadde komanda 001 erudde eri eno oba agenda kubeera komanda 00 ki simanyi naye atugambye yasaze eddiiro byeyayitamu mu Nuupu tabyebyo byagenda mu maaso n'okwogerako ekituufu kiri nti kumu abatawangalira mu bitundu by'e Nansana muyinza okuba temumumanyi nnyo naye ffe abamu abawangaliddemu for the last now 6-7 years oyinza okukkiriza nti ebipande bye bibadde bisaasaanidde buli wamu kumpi nga buli wootuuka ku muti gw'emasannyalaze ogw'essimu ogwaki bw'otasangawo kapande katono ng'ali ne principal Kyagulanyi Robert nga era be bantu abatandikiriza enkola eyo ey'okuba nga bakuba ebipande nga yeekubisaako ne mukama we mu by'obufuzi era ku kipande bw'omulaba musajja mweru alinga muzungu amannya kwegali kaweesi kiri mu kapitoleta kyenyinza obuteerabira ku bipande nze byenzijukira bwenzibiriza bwe nti mu kitundu mwe tuwangaalira naye kunyiiga kumuli kati mu mutima muli kuli nakyo ne bw'aba ayogera owulira nga muli kiva ddala ku ntobo ya mutima gwe kya ssente kyokka kye bakola ekyakunyiiza oba mwalimu n'obumulumulu obulala omulina enkwe mu kusooka z'otaamanya ng'oyingirayo kuba wayingirayo na ssanyu ovuddeyo ogamba ekyammwe kiikyo okusooka nga eky'essente okitadde ebbali bankola bubi tebandaga kwagala bammalira obudde ng'ate ekyamazima tebanjagala kibi nnyo okuwangala n'abantu nga tebakulinamu kwagala singa baali banjagala singa nina kyendi naye olw'obutanjagala ebbanga linnabeerayo sirina kyenafuna yadde neki ate nga nassaamu nnyo ebyange byonna ne bigenda era bwe mpulira bannange abantu abaseka saagala basabira bubi naye nandiyagadde muyiteko mu kyempitamu bwe mujja okukakasa nti kyonna kyempitamu kituufu ate era ŋŋamba mmwe bannayuganda nammwe abali yonna gye munaalabira vidiyo eno tolemera gy'okaabira maziga bw'olaba nga gy'oli amaziga kweganga wakukaabya bukaabya maziga tolemerayo beera n'alternative. NRM PLU is my alternative. Era nebaza President Yoweri Kaguta Museveni, nebaza President wafaddako His Excellency the Generali MK Muhoozi Kainerugaba Commander 001 Commander 001 oyagenda okumpa kiri ekya 001 yanasalawo wakati yakola ki yakirina so wakati mu mbeera eyo nina essanyu nozana mwe mundaba mweriri nwankubadde ennyiika eri ey'ebyange gyeri ebbali naye gyendi banjagala tolemezaamu baganda bange bafuutu soja gye muli eyo temulemezaamu ekyokulabirako mu kiraba kati gwe fuutu soja oli eyo ndaba wali osinga Edi Mutwe akireewo okubeera ku lusegere kwa Kyagulanyi wali omusinga olaba omusajja aleka Edi Mutwe ne akireewo kivumbi ne babeera mu kkomera nga tabanyeganako yadde gwe banakwata ddala asobola okuyirawo embeera. So ebintu ng'ebyo muteekeddwa birowoozaako abantu abamu gye balinga emitima emirungi tebagirina naye nga bwe batandika okwogera balowooza nti be balungi abasembayo naye baako kyotuukako olaba oba ddala asobola okubeererawo baakafaananyi nga byonna bina bye nnakola bavafundikira nga bankutte mbadde ngenda vundira mu kkomera kyembadde ngenda kubuuza nti gw'osimatukira wakuba gwe wali komanda nze mukama ali nange wenkakasa nti mukama ali nange era bannange nekino nkibasaba mwekwasa mukama kuba yasembayo nze byonna bye nayitamu nze nali myuka
tewali yantuuse nze nali myuka baleti nga nzirina nga zirina 20 ngamba bugwe nyambale nga nzigula nga zikombati nga myuka nga n'abaana abandi okumpi buli ajja nti Nuupu Commander 001 nga bonna mbambaza nga nteekawo embeera lwaki tebankwata nze nali sivumira gavumenti nze ekyo nedda jjukira ndi ssentebe w'ekyalo nga ndina kyensinziirirako wabalansinga nga power nga ndaba gavumenti newankubadde waliwo embeera y'enkyukakyuka nga ndaba waliwo byekoze ebyaddala ng'abantu bafunye ssente z'emyuga abantu bafunye ssente za PDM wealth creation waliwo oluguudo lwe mulabye nga luli mu process gyetuyise yes olugata Hoima Road ne Nansana Road percentage esinga luli mu area yange nze katookawo wenkulidde we banzaalidde wenkulidde maama we bamuzaalidde ne bajjajjaffe babaziise mu katooke kati mmanyi katooke gyevudde kati omuntu nga nze ssentebe nga koransi ali mu process ajja ku kyalo ate nvume generaali mvume Museveni mba ntegeera baŋŋamba nga vuma gavumenti ne mbagamba awo nedda nina wenkoma sijja kuvuma mwami Museveni ku ebyo byendabako byakoze eki byakoze atuwadde eddwaliro National Health Center liri mu kitundu kye balisuumuusizza lirina ku grade 3 ebizimbe bizimbiddwa abalwadde bajjanjabibwa kitegera n'okusula abasuza bazaalisa ebirungi nga mbikola ki ngambiraba nga sirina wentande era kyabayisanga bubi Commander 001 nga tanyiga ku gavumenti ya musajja ono ne bagamba nedda biba byakukyusa ebirungi byakoze you appreciate then tulabe tunakola ki niyo ate era gyendi kwengeri gye musajja wankyukakyuka already enkyukakyuka ya PLU yekola ki yejja era nkyukakyuka so wakati mu mbeera eyo yensonga lwaki walabanga nali wanjawulo era ensonga lwaki walabanga saakwatibwa yes Commander naye tavumirira gavumenti eyo credit gye nali nkola ki kati ate bali abalala ze nsuubize baalinanga era n'abamu nabayitanga ne mbagamba kuvuma kususse mubeeko we mukola ki we mukoma yes enkyukakyuka tugyetaaga naye tolumba bakulu kiki ekikuvumisa abakulu be batutwala oyagala oba tuyagala gavumenti yaabwe gyokola ki gy'olimu gy'okuliddemu gy'osomeddemu gy'ofuukiddemu omugezi gy'ofuniddemu ssente kati ebintu ebyo byonna buli wobigattagatta twali ensonga ebakuvumisa oyogera bwogezi kimu twagala kukyusaamu tufune ku bukulembeze obuki obulala ziye credit gye nalina era kyova olaba nze saakwatibwa yes naye era mukano nsaba wekitiibwa president Yoweri Kaguta Museveni nensaba generali president waffe addako wekitiibwa Muhoozi Kainerugaba abantu bano ndabanga abatalina kwagala ebyaddala tebalina kwagala Bakyagulanyi Balubongoya Bajjolo Ssenyonyi abasajja ba Nuupu ababali ku lusegere bali mu kuvundira muki makomera bali mu kulwana kufuna ssente za iPod nakweyogerako mu parliament batwongeze ssente batuwe ssente bintu tuwe bityo so nsaba ddala ukira nga Joel Ssenyonyi nga oli waddala nkasaba Joel Ssenyonyi bw'obanga oli waddala Lubongoya bw'obanga oli waddala pulezidenti waffe Muhoozi Kainerugaba musajja mulungi nnyo kwensinziro baga nti musajja mulungi nnyo tunulira amagye tegalina discipline aweri amagye tegalina discipline amagye gakuumika bw'abanga asobodde okukuuma amagye ne gaba ne discipline tewali kyakulabirako kisinga ekyo ti Muhoozi musajja mulungi mugende musinkane one on one mwogere naye abaana basobola okuva mu kkomera kubanga kisoboka yes kisoboka ne beetuddeko beejaakajaaka beejaakajaaka tekukola ng'abasajja bavundira mu kkomera badda mu kulabirira famire zaabwe ekyo kikola olabirira famire yange nga nze nvundira mu kkomera mugende mwogere ne generali omuba temusobola munoonye bakati nze ndi wankyukakyuka PLU Commander 00 anyway generali ndoza nampa akaddakaako wakati ye mukama wange yo PLU ekitegeera so akonka basaba abasajja bave mu kkomera bakirawo Kivumbi ba Edi Mutwe bave mu kkomera ba General Gaddafi bangi bali eyo abana bewatumira bonna bali eyo yes nabo bampanikanga nga nange bampisaamu akaama komanda okoze otya ngema nnamu ekyekumi nga nkola ki nanfunye ekikonde mba nnamu abiri nga nkola ki komanda biganyi balinga mikwano gyange
newankubadde navaayo naye nze nina omutima omulungi, mutima gwange si mubi. So muveeyo gye werose ennyonyi ddala obanga oli wa ddala, lubongo yawe obanga oli wa ddala, muveeyo mugende mutaase basajja bave mu kkomera. Nze naliko mu kkomera era mu kibiina ekyo ekya PL bateeka mu mbeera etakola ki. So kye bayitamu nakibeeramu, kye bayita osula mu kigaali kintu kirala. Bakunyegako ko osula luyi oba ku luyi, osula luyi bwoti luyi lwaki kunnyonnyola ntya, obeera mu kulya bulooka ebijanjalo nga tebiyidde. Embeera eyo ekaluba, famire eyo yonna esaanawo, abaana bakyalabo buli kimu ne kifa. So mbasaba mbanga muli baddala mugende mutule ne generali mulivaayo ne muŋŋamba bye mumulowoolezaamu nti mubi si mubi. Nyongera obategeeza nti ndi musanyufu nti ekirooto kyange kyazaaliddwa ogwokubiri, akalulu ke nabaddemu mu butuufu kabadde kage nabadde ngenze gemazima nabadde ngenze era gwandaba ebyaddala ebyabaddewo wali byabadde bituufu kyansusseeko kuba kyekifo kyokka ekyabadde kizaala ekirooto kyankusigala nga kigenda mu maaso, kyekifo kyokka ekyabadde kindeka mu office n'okubeera nga nsigadde nti ndi musajja w'amaanyi, ekifo kyerusiwani. Naye gye byagenze okuggwera nga Mukama Katonda alina nzaani awangula imaamu, nzaani awangula aba NUP abadde bagamba nti nno otulekulira otya. Nina n'ekibuuzo kye njagala okubuuzaako wano, ogenda kutunula mu kamera okiddemu ng'otunudde mu kamera. Wali mu NUP ye kitange eyo wavuddeyo n'okuloosinga era kaadi obadde ku NRM. Olowooza nti oba kwesimbirawo mu NRM mu kirooto kyo ku bwa Ls1 chairperson wandiwangudde singa wabadde mu Nuupu singa tuwakuloosinga n'owesimbirawo mu Nuupu wandiwangudde obwa chairman? Nedda butuufu ebyaddala ekituufu sandiwangudde. Lwaki? Nuupu kati erabika abantu bafuuse babi, tewali abeererawo munne, buli muntu ali ku lulwe. Ate tosobola kumalako ng'oli ku lulwe. Katunuulira akalulu akabaddewo, buli muntu abadde ku lulwe. Era y'ensonga lwaki tebaasobodde kola ki kuwangula. Naye NRM balina kye bayita teamwork. Ebyaddala ne bakuba mu Nuupu abasajja bandinkubya akalulu. Buli wa Nuupu abadde bibye. Era mmwe abagamba mbu simanyi tebaawangudde, tosobola kuwangula nga buli muntu ali bibye. NRM balina teamwork, balaba edduka. Era nkugamba ebigambo bino ndi sure 231 Parliament ngena jingira. Era ntwala omukisa guno abamu kubavuze ekirooto kyange okutuukirira ow'ekitiibwa RDC oyo musajja wange nfiira, RDC omwami Charles Wanga owa Nansana, RDC mukama wange, mukama akuwangaza akuwere kumpere. Era ow'ekitiibwa president omusajja oyo mwongeze n'eddaala, omusajja alina omutima omulungi. RDC Charles Wanga musajja mulungi nnyo, n'omukyala Mbabazi owa Kiso district mbeebaza. Abo bambeereddewo nnyo okulabika nti nvuga ekintu ekyoto kyange kibeere nga kituukirira. Ne Ssaalongo Kaggwa Maseruka Moto wa Nabweru division abaddewo ne musajja wange Kikuki Yenye Mbazira Richard gwe twava naye futu soja bamba kuba second command. Omusajja oyo akoze omulimu gw'amaanyi mu kufeefeeta ebikuna ebiyenje, takkiriza operation, takkiriza bikubi biyenje, bamuyita Mbazira Richard. Twali naye era be bamu ku abo baali ku ggaali we twagendera ku Nuupu, sajja be baakwala bayeesaamu emiggo n'etteke. So tubonyeebonye nabo mu mbeera zonna. Ndi nabo ye second command wemba siriwo Kikuki Yenye. Engeri gy'ogatta ekikuna ekiyenje. Very good. Operation bikubi yenje. Musajja ali Katooki bamuyita kansala Kikuki Yenye Mbazira Richard. Era kati ajja kwera Ositunga Ssentebe owo mu Lukago Wamala. Enga ayitira kakiiko kawe. Nina abantu kye bagala okutangaazibwamu. A moment of truth yabaddewo ku lunaku olw'okulonda lwe twalonze. Bingi mu seconds 3 mu dakiika 2 mu seconds 15 bye wakoze nga naawe kati ndowooza bwe webaka n'ozuukuka ogamba oba kabadde kwolesebwa oba kabadde kulabikirwa oba kyabadde ki. Tulina we twakulabye ng'ogudde nga buli omu atandise kkaba amaziga nti ogenze, oluvannyuma ate n'omunodda engulu n'ofukamira n'osaba n'odda kaguwa. Kiki ekyabadde awo? Oli w'oyogera ki ekyabadde awo? Nzijukira akaseera ako. Era Mukama Katonda oli wa buyinza, mwaba tategeera Mukama mumunoonye magezi.
abatategeera mukama mukole eki eno nga waliyo imaamu bamuwangula imaamu w'omuzikiti komanda w'emizikiti gyonna buli musiraamu Kaweesa vaaseza eddiini ng'ensonga bazitaddemu eddiini Kaweesa tasobola kuvaasinga ddiini oli yabadde Katonda nga ndaba sigenda kusobola imaamu sigenda muwangula nga tutunulako mabega kulaba baboogirako bwoti munayo nga ndaba buli musiraamu ndina abasiraamu babasisenga mu layini yange tinga abasiraamu bali eri bagamba mutuufu ng'obalabira dda abaagala kujja mu layini yange naye ng'eddiini naye era ekyo nsaba Mukama Katonda wabeerewo enkyukakyuka lwaki abakulembeze b'amaddiini beetaba mu kwesimbawo kati ekiddako tugenda kulaba faaza bamuwangula faaza ne yeesimbawo ddala yeesimbewo nga balondedde na ku kigo yes tosobola kuwangula faaza bapasita waliwo bapasita Bujinga amaanyi gaalina pasita Bujingo neyesimbawo osobola omuwangula kyaze ku bwerosi yakubidde ekikopo banaye mwebaza pasita Bujingo Mukama Katonda akumpangalize buli mutankubira ngamba pasita Bujingo yakwogeddeko bulungi bannange pasita Bujingo Mukama Katonda akumpere kyoyagala pasita Bujingo Mukama akumpangalize akumpere kyosinga okwagala weebale nnyo weebalire ddala kumbeererawo ndi musajja kati wa Piero yu ne pulezidenti wange Muhoozi Kayinza Rugaba ate mpulira naye tuliyo ffenna ye ali komanda 0 komanda bagiyita Patriotic League 0 is a number Patriotic League of Uganda gundi eyo membership yo beri 04 komanda 004 043 ndowooza 048 yabwe wate bannange ansanyuse batandisi okubeerayo ne pasita Bujingo so kyembaddeko wali nti bannayo abakulembeze b'amaddiini banatandika okwesimbawo tugenda kufundikira nga ffe abatali bakulembeze b'amaddiini nga tetufuuse bakulembeze kuba embeera eyabadde wali babadde bavaasinga kintu kigenze ku ddiini niye Mukama Katonda yambeeredde nga ndaba ekirooto kigenda bannange byabadde bya ddala ndi komanda naye obwa komanda bwazze ebbali nendabanga kati nsigadde Kaweesa nengamba mukama nengamba mukama keka n'akaseera nzaala nunula keka n'akaseera siina kaseera kalala bwe kaaliya yange yonna egenda kusaanawo n'ekirooto kigenda nengamba yayanidde ebbanga lyonna nyingire paalamenti gwali eyo mu paalamenti yesengalo maaso gy'oli gyenjagala wallahi kwe kuyayaana kwange njagala paalamenti ebyaddala kwe kwagala kwange nkisaba ne Mukama Katonda kino naye akiraba nyingireko mu lukiiko lw'eggwanga nga si byakugendayo bugenzi kulambula ng'ogenze kuteeseza ebyaddala nga ngenze kuteesa kyensaba ekyo so olunaku olwosajjo nga 28 kwabadde kukozesebwa mwana wattu waliwo embeera yadde enzise ng'abantu baŋŋamba twawangudde dda layini egenze layini ewese layini ekkiridde yeezinzeemu ewese bweti egenda bweti neyita eri bweti nekkirira ffe twawangudde dda abasajja bamusiraamu tubasingira wala nga buli ajja byaŋŋamba naye matu gange waliwo omuntu gwe nawulira nti komanda baleka bamuwangudde awo wenakomye otegeera sitegeera ani efulumye statement eyo kya komanda baleka bamuwangudde saze mutegeera kirooto kyo ng'olaba kigenze nziramu okweraba nga ndi mu ddwaliro bantaddeko macupa ndowooza olaba wano wakyaliwo redi musaayi wano wonna nga bantaddeko macupa ni mu mbeera eyo naye essanyu gye lyavudde muntu kuŋŋamba nti tuwangudde obuwanguzi bwabutegeredde mu ddwaliro gye nategeredde nti babimbuulidde nti baabaze abasajja ne babala obululu 405 basoose bo ne bagenda ku layini eyaffe ne babala kasaba atuuse ku 452 abantu ne bakyankalana percentage y'abantu abasinga obungi tebabaliddwa kasita batuuse ku muwendo ogusinga ogwabali yes okujaganya ne era bagamba nandigenze paka mu 6+ gwe ng'oli ku mpiso bakuba niye Mukama Katonda w'amaanyi ng'empisa bwegezesa bingi naye Mukama Katonda alinaaga nzikiriza nti n'ebintu bigenda kununulwa bikomewo ebiri mikono gy'abamanerenda ansonga Mukama alinaaga nze siina musango nze siri mubi ndi musajja mulungi nina okwagala nina ekiseeri bannange nze seeyagaliza bw'ojjanga oyina ky'oyagala nga nze kubo lyo leka n'oyitawo bwe manga nina kye neetaaga okukikukolera naawe obeeko ky'otubuza nkikola nina omutima mulungi ate Mukama Katonda ono atunuulira muki mutima n'alamula n'agamba omusajja ono bannaye nnyongera okwebaza buli muntu yenna
ali eyo ng'obadde onsabira ng'obadde ogamba Kaweesa musajja wattu banaye Mukama abamperekye musinga okwagala nebaza abantu b'Ekatooke abantu b'Ekatooke bambeereddewo nnyo baakoze kyonna ekisobola nga Ssentebe waffe tabadde mukulembeze mubi tumuleke kuba kisanja kyabadde kyakumeka kyakubiri nze baakoma kunnonda mu 2018 tebaddanga mu kunnonda kuno kwabadde kugezesebwa kwa mulundi gwakumeka kwa mulundi gwakubiri so mbayebaza mwenna abaakoze kyonna ekisoboka bakulembeze bannange aba NRM mbeebaza buli yalwanye ne bakyala bange mbeebaza baatuuse okugamba bakyala bange balinga abalaluse bambi nga balaba ekirooto kya mwami waabwe kigenda badde eno bagamba bannange mujjeni erayini ya mwami waffe erayini ya Kaweesa ne baganda bange bannange oboogera nga alina ekyalo ekirambo ekyabakyala embeera eyabadde wali Mukama Katonda wange banaye neebaza buli muntu bakuwuzze bakuwujja ng'olinga mukyoma ako ng'akaseera kazibu kempitamu embeera eyabaddewo ne basaka abantu basase naye nga byabadde bya ddala nga nkiraba kigenda kalaini jesi akaseera ako kokka nga ndaba byonna byenjayaanidde ebbanga byonna byenfiiriddwa ebbanga bigenda kukomaawo naye Mukama Katonda yalamudde Anniversary experience ye program kwe tuli kuggwa agenda maaso n'okutulaba kirooto kyange gwe tuli naye kati amanya buli lunaku olukya yeeyongera kufuna malala luli yali komanda 001 eyaduumiranga ejje Kambwe eri abannaffe aba Nopu sayidi eri sijje limukwata mmundu ntegeeza eri abafuutu soja era bwe yayambalanga n'aggumiza ng'oyinza okugamba nti wamma tambula owa militale yamusinganga nnyo tandowooza ziri eziri olugero n'ebisigadde baabirinanga kamanda 001 okumuyiwa erudde eri n'ebinyiiza ebingi bye yafuna n'ekirooto ky'okufa ekyogenda mu palamenti ng'akikoleredde emyaka n'ebisiibo amazima yeekyawa n'agamba nti ewannyiwaawo okubeera kwero si abadde ku lusuubo kubanga abadde mu kibiina ky'oyinza okwogererako nga tolimbye nti kirina obaolyawo obuwagizi mu Kampala n'emiriraano abadde azze mu Wakiso municipality kaadi bwe baagimumma ebintu n'abisinga biri mu mabanja n'ebyekuusa ku ebyo akagwa ne kasigala kamu kakubeera chairman wa LC ku kyalo kwali obaolyawo kubanga kuzimba atandikira okuzimba bwe yalabye nga bamutwala ng'ekirooto kiggwawo ekiwejjewejjo yadde eddwaliro gyeyawuliridde nti ate awangudde awo nadda engulu n'ensi ye yabadde emwetoololiddeko nayo neesobola okudda engulu akaseera ako ke ka kamanda 001 essaawa ezo ezasembyeyo mu buwanguzi bwe oba ezaakulembedde obuwanguzi bwe kati walowooza nti tafaali ddene mu feezi eddako ey'obulamu bwe mu politics kubanga agamba alina ekirooto eky'okuyingira palamenti ekikolerera erudda eri ne kigaana yadde yakafuna kaadi ya NRM n'agiwangulira obwerosi ki kyazzaako mu bigambo bye ekyamazima mukama wange ekisinga mu byonna kweyongera kubeera muntu mulungi Tanti mbadde mulungi ngenda kuba mulungi emirundi gyonna kuba nkakasizza abantu balungi gyendi abantu batambulira wamu nange abantu balina ekisa ku nze abantu balina obulumi ku nze mu byonna byenze mpitamu nange ngenda kuba mulungi emirundi gyonna bannakatooke ngenda bakolera ebirungi ngenda kakasa nti buli nakatooke yenna anantuukako nga kyeyayana ajja kuba akifunye ebyokwerinda ngenda kakasa nti bunywevu abantu ngenda kakasa nti baliwa bye bakoze bibeera protected nawo bennyini obulamu bwabwe nga bubeera jjukira nze mbeera komanda asembayo ku kyalo ku bya security so ngenda kakasa nga n'ebyenkulaakulana birungidde already obutale mwe buli buyitirivu ekitundu kyange kwegamba kirimu opportunities mpitirivu ngenda kakasa nti ebyobulamu nabyo birungi ddala ngenda kakasa nti ebyensoma byonna birungi ddala baganda ye mbagamba ebigambo bino yakano nkababbirako nga ngenda mu kulonda nasookedde wa muzeeyi maama nenfukamira wansi nanzisaako emikono nansabira akakokodyo nkabawa ng'olunaku olwo terunnatuuka nasooka ne muzeeyi taata nenfukamira nanzisaako emikono nansabira tusoosowaze nga bakadde baffe bwe tuba twagala obuwanguzi ekisa kyonna ekyabaddewo kyabaddemu okwagala kw'abakadde maama yagambye mutabani wange Kaweesa genda owangule nze nakuzaala nze nakuyoosa sikuyinaako buzibu genda owangule genda owooleze ekyalo
kusibirira okuba omusajja omulungi, okuba omusajja omuwulize, okuba omusajja atalina buzibu ku muntu yenna. Maama ne taata babadde bankizo nnyo wakati mu kisa kyenasobodde okufuna mu bantu. Nkasibirira mugane gwandaba ozi gwatalina bakadde kozesa Mukama kuba ye byonna. So wakati mu mbeera eno yonna gye natuuseeko okuwangula imaamu n'abasiraamu bonna teyabadde nze, okuwangula ekibiina kya Nuupu teyabadde nze, kuba n'omusiraamu omulala bamuyita omusiraamu, waliwo omukyala Hadija namulwana Hadija yatuuse ne yeegatta ne ku musiraamu munne, naye ntondekidde bonna nga mbawangudde. So oyo yabadde Mukama. Twekwase Mukama, twekwase Mukama. Mukama wabeera ku luuyi lwo, buli kimu kyekolanga bwe kiteekeddwa okuba. Nze yampanguza. Nze Abannayuganda mwebale kuba ba mitima mirungi gyendi, mwebale kuba n'obulumi bwe bumu bwempitamu, mwebale kumbeererawo. Baŋŋambye nti Bannayuganda bangi baakubye enduulu nga bawulira mpangudde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abamu ababiyita ebyokusaaga nti buzannyo, bino si muzannyo, bya ddala. Siri musajja wa katemba. Abamu batandise ogaa nti tumuyite, simanya gyayingira ekibiina, simanyi tuzannye emiza. Embeera bwe ono si katemba, bya ddala. Nabadde ndabanga ekirooto kigenda, nabadde ndabanga kaaliya yange esaanawo, nabadde n'obulumi obutagambika. Kansubiri tokyaddamu kukaaba. Sikyasobola. Aye n'ekirala sikyava mu kibiina kikula twala gavumenti maaso. Naye wanajjawo ekibiina ekiringa ki nakakasizza omuntu ali mu kibiina ekiri mu buyinza, mwana wattu emirembe gy'aba nagyo giba mirungi nnyo. Okimaze mu bbanga ki? Ndabika oba ndi mu myezi giriwo 2-3, naye nkugamba ebigambo bino nkyeyagaliramu nina emirembe. Situbira byakunkwatakwata, situbira mbeera yonna, kati n'okuyamba nyamba. Oli abankubira ati abankutte endi eno, nina gye nkuba akasimu. Agamba komanda wabagalira naye sidiringa na Gabbi, omanyi ti oli mubbi. Sidiringa nammwe abalina empisa embi, ndiringa n'abo nga kimujjidde bubi, like accident yegudde ne bamutwalaganya. Abo bwe batyo nga waliwo obuzibu obuteebereka. So ojja wakati nkolagana n'abakulu, nkuba akasimuwa ekitaaliwo kululinga nange banjiribya nga banjiribya nga nange empetamu, naye kati teryanjiribya, nina emirembe gitagambika. So mbasaba mwabali gye mutategeera, tulina PLU, Patriotic League of Uganda, tulina president wafaddako Generali M.K. Muhoozi Kainerugaba ne president wa Yoweri Kaguta Museveni. Isibo atoyanzanye tuyanze olina kye wayogeddeko ko era kubanjagala tumanye ekinyusi ky'embeera eno yonna. Kubanga bw'obanga obadde Commander 001 bw'odizatinga amagye oba bw'ogavaamu kavule n'ogiddukamu n'ogamba ngitadde wanyuwaawo, amazima gali nti obeera na bingi ebikuluma ku mutima. Ebyo tusooke tubiveeko. Wateekamu zaagenda, otunze by'otunze zigenze, osinze by'osinze. Ogambye oli mabanja, ishu y'amayabanja eri eti eyo. Nsaba president kunyamba kyokka era nga mmanyi lulikya, kuba ndi waddala, ndi mutuufu. Byonna bye nayitamu ebyange byonna ne bigenda n'ensigala mu mabanja olwa kaadi. Nzikiriza nti nja kusinkana generali, nja kusinkana president Yoweri Kaguta Museveni. Ye yekka agenda okunzija mu mbeera eyo. Nze mu PLU ndiyo olw'omukwano, ndiyo olw'okwagala, ndiyo olw'okubeera nti ntuukiriza ekirooto kyange mu NRM PLU. Eri byagaana ekirooto bwe kigaana sayidi erivaayo, baako gy'onoonya ewalala. Ate eno gye ndi waddala, baganda bange nze nabagamba nga mugende mu Nuupu, kati nze abagamba mujje mu PLU, mujje mu NRM. Bwe munaatuuka eno mugenda kutegeera kyentegeeza. Emirembe egiri eno akamanyi temukalaba, ndi mu bizibu naye olaba nina simayiro bweti, manya nina ku mirembe. Ate ng'emirembe gisinga byonna. Biri Yesu okubinunula weekiri, naye emirembe kiralamu.
Jendi banjagala jendi waliyo emirembe teri duka bakwaniriza yes muntu ayinza okugamba nti you are not simanyi government empya simanyi ki naye nga kuwudiisa nga teri talina byaleeta kati bo abasajja babulawo ogenda kubasangawo wetegera ekintu kino so embeera y'okubuzaabuza abantu n'okubatwalira ku sayidi eri emirembe ne gibaggwako ebyabwe ne bifa ne babeera awo nga tebalina nakiddako mujje mu NRM mujje mu PLU Patriotic League of Uganda. Ozizaayo ddi? Ekyamazima buli kimu nakizaayo dda sikyalina kyenina. Sikyalina kyenina kati tokyanyumiza baleti, tokyanyumiza zikombati. Neyambalira kati masuuti gange nebeerera. Ate nze Mukama Katonda namwebaza nti bannange bannayuganda ne kino nkibasaba. Buli woobanga ng'olina ky'oyagala kinywererengako. Nkaddamu. Buli wobeera nga oyina ky'oyagala kinywererengako. Nyinza okuba sinnatuukiriza kirooto kyange naye nkyagala. Nzikiriza nti Mukama Katonda abeererawo abo balabye nti balina okwagala okwaddala. Naawe ali eyandaba oyinza okuba oyagala kuzimba nnyumba kibeereko. Oyinza okuba oyagala kufuna mukazi kibeereko. Oyinza okuba oyagala kuzaala kibeereko. Akaseera kaba tekannatuuka butuusi naye akaseera kakyo bwe katuuka okifuna. Nze nina okukkiriza ekirooto kyange. Parliament olunaku lugenda kukya nkingira Parliament kenna wangudde obwerosi Mukama Katonda ekirooto kyange yakizadde bupya. Mukadde nsobola n'okwebaza Soroti mwebale abasoroti mwebale Pastor Bugingo weebale twakubidde amasimu musajja nga akwogeddeko bulungi. Pastor Bugingo thank you very much. Nasimi Wasimu era nasanyuse yanjogeddeko bulungi. Tweyanziza nnyo tuyanzege simanyi oba olinayo gw'oyagala tubuuzeeko kubali wano bubanga kwe kusiimako atujja kufunayo mu babiri batubuuzeeko oluvannyuma tukomekereze. Maama w'abaana waali wano omu ku maama w'abaana bakyala bange yangu otubuuzeeko ne Fuutu Soja yangu n'egundi yangu n'akatebe Kikukiyenje naye waali wano successful man wabeerayo omukazi yes bw'abanga yakonyeeza ebibundo ng'ogudde okulapusinze agenda tubuulira yakuttewa bw'aba yanyize we wabadde wakuluma omuzindalo guguno tubuuzeeko akwatire. Abantu mwena abalaba Soroti TV twongera obbeebaza mwena mwebale kuwagira Pastor Bugingo era tweyanzege era ntumira mwena abatulaba n'okubeebaza abantu b'Ekatooke mwena ababaddewo ne mutubeererawo nongera okwebaza nazaala wange balamu bange n'abatuze mwena onyweza maka tugende maaso bona mbeebaza kuba batubeereddewo bambi batubeereddewo mwebale nnyo mwebalire ddala. Wabaddeyo kalulu oba gwe wabiwuliridde ewaka? Nabaddeyo mbadde nina okubeera lwa nsonga ono mwami wange nina omubeererako oba kitya nina omubeererawo era bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Yateredde bannayuganda bakulaba gwe n'otugumya oba akyalimu ensisi eri oba yatereredde ddala kati? Omwami wange yateredde ddala era ali bulungi takyalina kimuluma era munange pressure yamuletedde okuzirika nga waliwo abamugamba kino abamugamba kiri naye nebaza Mukama byonna byatambudde bulungi. Aba NRM mwena mbeebaza mwami RDC ne mwami Maseruka Mutte bannange mwebale ddala ne mwami Masiko mwebale nnyo mwebalire ddala era nongera n'okwebaza ne Vice gwe bataddeko Vice Mutebi Hussein mwena mbeebaza yatuwadde kaadi era alina oluyimba lwe yayimbye olutendinga abaali batusekerera era kati tutuno twakoze eki twawangudde. Ekirooto kyammwe okyakirina olinze lunaku naawe bwe lukikyanga bakututte ku Parliament okulayira ng'omukulu alayira? Ekirooto era tulina okibeerako era tukyakiriko ddala era tulina okubeerawo omwami wange ayingire mu Parliament kuba kyekirooto kye era bino byonna ebiriwo byonna ye ekirooto kye kyagenda mu Parliament ateeseze ku bantu ba wansi ebirowoozo byalina ku LC1 abyambuse waggulu mu Parliament. Tweyanziza nnyo tweyanzege nkugambye nti ewali omusajja ali successful wabeerawo omukyala so ayoyo gogenze maaso n'okulaba ebikubiyenje kati bye tugenda okgenda mu ssaawa zino kati tunaba kumaliriza programu ey'olunaku olwaleero bikubiyenje lwaki bakuyita batyo sooka otubuuzeeko. Nsanyusa okubeera ku Soroti TV erinnya nze muzzukulu wa Mbaziira Richard abasinga gwe bayita Kansala Kiyenje
Nze nno nsooka kwebaza bannakatooke. Neebaza n'ekibiina ekya NRM. Mwaswazizza. Isima Lubega ekibibi. Isima Lubega ow'ekibibi. Waswadde banne n'oswalukira ddala. Ate Isima yakoze eki? Omwami Isima Lubega yagenda ku mukutu ogumu n'afukamira n'asaba abantu b'e Katooke tebalonda Kaweesa. Njagala mmuddemu nga nange nfukamidde singa kiba kisoboka. Kimuddemu byo byammwe munnaye ffe tetuli ba byabufuzi. Saala egenda wa Isima oba ebigambo bya Isima? Ebigambo bigenda wa Isima Lubega ekibibi. Isima Lubega ow'ekibibi. Obukadde bw'olina bambi tukusaba bukozese bulungi. Wayimirira mu bantu n'ogamba abantu bagenda mu nkuuka ya Ssaabasajja Kabaka. Abantu ne bagigendamu. Tewakomye okwo n'ofukamira n'osaba abantu bagane kuwa Engineer Stephen Kaweesa. Era abantu baakuswazizza. Kati Isima Lubega ow'ekibibi ne bonookola ekiraamo. Era ekiraamo ky'abantu bajja kiyisaamu amaaso. Twebaza bannakatooke, twebaza abantu ba NRM, twebaza abantu bonna abalwanye. Nange nno neyeebazaako ensusso twakozesebwa ekyamaanyi. Neebaza n'abasawo ba Sanyo Hospital. Sanyo Hospital mwatufuddeko Engineer lwamudusiza mu ddwaliro, nange ne bandeeta mu ddwaliro, omuntu first aid yabadde nnungi, ne tuwona bulungi. Twazirise. Okulaba nga mukama wange ono yawangudde katugenda mu Parliament ate yankakasizza. Temunnatuuka Parliament sibu. Bannayuganda ogenda wangu ekirooto ekisooka mwakituukirize. Mugenzi muli kwerusi.